Mukyala Kayondo Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Ssuuna Beene abantu bibaze mungi ddala era Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Bannamasaka bali mu kunyolwa. Tomusange Kayinja ali Masaka aliwo ebikira ku ebyo. Zibadde essaawa nga 11 ebukeeredde. Bannamasaka bakeeredde mu kinyongobero. Maama w'omukulembeze munnaffe Ssuuna Beene Mukyala Kayondo Mukama bamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Wabula abantu bangi nnyo beeyiye ku lumbe olw'omukwano mungi gwe balina ne Ssuuna Beene. Meeya Florence Namayanja atwala ekibuga Masaka naye avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko nnamutayika n'agamba nti omukyala Kayondo abadde mukozi nnyo era alese omukululo ogutagenda kwerabirwa. Meeya Florence Namayanja bino abyogedde asinzidde ku lumbe. Bannamasaka muli bulungi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ssuuna Beene ne muganda we Mbaziira Mukama bagumye. Maama yalwanirira NRM eri mu buyinza naye tebalina kye bayambye. Kyayongerera ddala okubeera nga nkuwa updates mu lumbe owa maama wa Ssuuna Beene ne Ssuuna Beene mikwano gye yonna gye basobodde okubeera nga bakuŋŋaanira. N'abyeko President wa Federation omukulu Eddie Kenzo mu Namasaka n'aba radio presenters ab'enjawulo n'endabayo ba celebrities ab'enjawulo nga bagenze okubeera nga bagumya Ssuuna Beene wamu ne munneewe Tony Mbaziira olw'okuviibwako maama waabwe olunaku olw'eggulo. Ex wa Ssuuna Beene Nambwayo yani ana post gye yakoze ng'alaga asaasira nnyo Ssuuna Beene ng'alaga anyoleddwa wamu naye niye n'agamba obeera wonna weetaaga omuntu oba ekibegabega ekyokuwummulirako shoulder to lean on at least jangu ewange nze jja kubudaabuda. Nakulabidde omugamba we yabadde ali mu lutalo ne Ssuuna Beene okubeera ng'otwala ennyumba actually ennyumba yandibanga yagitwala oba simanyi we byakoma eby'ennyumba naye ate maama wange afudde atowoozaamu neyanzirukire bwongumye. Bantu batokomosa omugambo ne mulumbe waliwo abamu abamukwezi point ezimu ddala nga zigenda ddala ku makyali nti maama atugenzeeko nange kyankubye wala ng'omuntu nenga mu musajja ono agenda kubeerawo atya nga talina pride. Buli muntu alina pride ye, abamu abamwana omulala abataata olaba maama oli abasisita we mukwano gwo. Naye Beene byonna byabadde akola abadde Lwiri yeewunzikira nnyo ku maama. Bwe nawulidde nti agenze kyankubye wala era ne ŋŋamba be nabadde nabo nti bannange tukoze tutya omusajja ono. Era ne mukubirako ku ssimu mangu mpulire ndaba embeera mwayinza okuba nga ali. Naye bebaza nnyo mwenna mikwano gya Ssuuna abasazewo okujja mumusulireko wano mumukuumeko nga mukungubagirako ku lwa maama. Buli omu yekubireko mu ngalo. Omutima ogwo gwa Sseruganda mulungi nnyo. Ssuuna tonoono tuludde nnyo ffenna nnyo esaalo tuludde nnyo ffenna myaka mingi okuva lwe natandikira ddala okuyimba mpaka leero. Abasajja bano banjagala nnyo lwa nsonga olw'okuba nti ndi musajja w'e Masaka. Bangamba tulina okulwana ennyo okulaba ng'otuuka buli wamu. Mwebale nnyo byonna, mwebale ddala byonna olugendo lwe tutambudde ne byemunkoledde ne byemwakola nfundibulire. Ndi musajja musiimo nnyo ddala. Mwebale ddala. Era mbadde nsaba omutima ogwo gw'abannamasaka tegukoma leero wabula gugendere ddala mu maaso. Nze yonna gye ntambulira bannamasaka batumanyi nnyo ng'abantu abaagala ewaffe. Buli omu bamuyita munnamasaka lwa nsonga ffe tulina pride. Buli ab'e Masaka kyasooka okukulembeza ndi munnamasaka.
so omutima ogwo gw'okwewagira n'ogw'okubeera ng'owagira Masaka proudly temuguvaako. Mugende mu maaso n'ekyo nga buli wotukubaga nze ndi munnamasaka kubanga bannamasaka tuli b'amaanyi. Ensi tulinako etugitambudde mu bitone, mu bizinensi, mu buli kimu kyonna. Masaka eno yatundanga nnyo abayimbi kubira ddala ku bakulu baffe babasudde bakasozi n'abalala. Naffe ne tujja kakati guno omulembe ate guleese ne ba DJ. Olwaleero Suuna Ben ne to ne ba DJ abasinga amaanyi mu ggwanga lyonna nga kwotadde ne Siina. Nempozi Nimuro gy'obaawo. Nimuro abadde mukadde waffe aye naye abadde era nze nange nga bansembeza nga tubeererawo ddala wano waka notusanga nga weetuli. Amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kumusubwa nnyo. Ekigenda okusinga okutuluma nnyo nti talwadde biri awo yenza gandi omuntu alwadde oba wiiki oba mwezi oba ki, oba mukadde yalwadde kiro. Batukubirawo amasimu ssaawa zadde nga 5-6. Tubeera ku masimu ssaawa paka ssaawa nga 9 ez'ekiro. Tubadde twakateekawo oluba okwebakamu kati ne ssaawa 10:00 ne bakuba essimu nga boogera birala. Badde mukyala Munnakatemba, mukyala Munyumya nti obadde musisinkana naye ng'aba n'emboozi ezo ezitakoma. Kati ate n'omulimu gwe tulimu engeri gye tuli mu mirimu era bya kwogera kubeera informative, entertainment and all that. Kati ebyo abadde abirina nnyo mulimu onda ye nga ye. Then nga weeyambisa factor y'okubeera nti nawe kuba muntu mukulu ate kati ng'atuzaala ng'omubeera Munyumya n'asala lumu eddiiro n'ayingirako mu by'omunda n'akubuulira ebintu nga bwe bibeera bwe bitambula abantu bwe beeyisa n'akubuulira ye. Oluusi waliwo oluusi tubale tumunyumiza nga gwe oluusi ozze nga kikutta ofa nnyo. Kati ogenda okulaba ye n'obimugamba n'aseka n'okuseka kubanga ye already baabiyitamu dda mu budde bwabwe buli. So kati kyekika ky'omuntu ky'abadde ky'obamanya abadde mukazi Munyumya nga osobola okuba wakatonnya booti ng'okyalina mu lujja tunasembera wali ku lubalaza ng'emboozi yatandise dda. So kyekika ky'omuntu ky'abadde abadde musaaze nnyo buli kadde nga asobola okukunyumiza emboozi gye wanyumya ku rediyo emyezi nga 6 emabega n'agizza kati n'addamu n'agikunyumiza kumbi nga bwe waginyumya. So abadde bw'atyo ng'era bw'obeera naye ng'oggyeko akadde kali ng'alina byakubuulira ebiri hadi naye obudde buno bulala ng'obanga alina ekyaliyo. So kyekika ky'omuntu ky'abadde. Mukadde talwalidde ebbanga era simujjanjabyeko. Obulwadde obubadde bumulumaluma bwere obw'abakadde olwayo n'agamba nti omugongo gunnumalumamu n'amala ebbanga nga tazzeemu byogerako. Kyenyinza okugamba nti abadde mu bulamu obulungi era obweyagaza. Nze nayogeddeko naye eggulo ku ssaawa zaabadde 10 nabadde enveeyo kyanja buli bwembeera nga nina olugendo nze lwenvugavuga nga luwanvu mukubira essimu ne tubeera nga tunyumya nantwalirizaako kubanga abadde mukwano gwange nnyo. Kati namukubidde ku ssaawa 10 nga nveeyo kyanja nga ngenda ku rediyo ne tunyumya n'aŋŋamba nakulaba bakuwa awaadi wali owangudde biki ne mubuulira byonna. Kati mba ndi ku rediyo nga wayiseewo essaawa nga nnamba nga Dr. Nikweri ankubira nga ŋŋamba nti nno baŋŋambye nti maama we agudde wansi ndi mu kudduka agendayo kulaba ki ekiriwo. Kaakati dokita kwe kuddamu n'ankubira n'aŋŋamba nti nno ntuuseewo nga bamaze omutwala Mulago Masaka wali gye bayita Mulago n'agamba bamaze omutwala Mulago ali ku emergency. Ne ŋŋamba kiki ekituufu ekiriwo. Kati kyenva nkwasaganya kubamu abamuliraanyaawo ne baŋŋamba nti atandise agamba nti omutwe gunnuma nnyo n'amala n'azikira omulundi gumu. Kati yaluddewo ng'ali ku oxygen awo nga n'abasawo batetenkanya ekyokukola nga bagerengetanya ekyokukola ne bamukolako sikaani ne baŋŋamba mbu nno balaba akasaayi nga kayiise mu bwongo. Kati nga kye bagenda okukola nga bagamba mbu bagenda muleeta e Kampala Mulago mbu gye basobola okukikolera yokka. Kaakati nange nennindi omulisiivinga aye ne baŋŋamba nti kati gwe Masaka tojja tulindire e Kampala. Nembeerawo nga mbalinze ekiro kyonna era twasuze tuwuliziganya n'embaziira nga mugamba nti mukadde bamuleeta era bwambuuza batuuseewa webityo. Kati ngenda okuwuliziganya ne mwami Mubiru eyabadde eno ku gulawundi n'aŋŋamba nti abasawo bagambye
nti tugire nga tulinzeeko amale okutereera balekemu olumula mu ambulance embeera gyali mu si nnungi tujja muleetera ddala ku makya nga balina eddagala lyebava omukuba kakati ffenna ne tusulawo awo nga tukukunadde naye nga mpulira omutima gwange nze nga gutidde nempalirizibwa n'okuggyako essimu nga mmanyi nti esobola okutaasa nti bwe batabiŋŋambe tebijja kuba nawadde ndi awo ku makya nga muganda wange liita nga ajja akaawa nga yo bamukubidde naŋŋamba maama afudde bitegedde ku ssaawa 11 ez'okumakya kuvayo nenzija wano olunaku olwaleero naye maama tawadde mulwadde era simujjanjabyeko mukwano gwange kubanga ebbanga lyonna lyemmaze naye okuva taata waffe we yafa tubadde tubeera na maama waffe era nze ne ku lunaku lw'abataata nze mbadde nteekawo omukyala Kayondo nga gwenjaguza kubanga ebbanga yonna mbadde mulaba nga akola emirimu gy'abataata gye tuli ngenda musubwa nnyo abadde mukwano gwange nnyo era ye muntu gwe mbadde sizibya lunaku nga siisiza linnya lye mu kamwa tekibangawo nti bino byakabaawo nasoose nenkubira bonna ba service providers nembayimiriza naye oluvannyuma lw'okuddamu ne tutuula nga nfuna okuwabulwa okuva mu baseniors ab'enjawulo ne bansaba ne baŋŋamba nti ne tetujjayo kintu kino nga maze kuwabulwa ne baŋŋamba tetujjayo ku kintu kino kubanga eno embeera yazze nti tusigale nga tutambula n'enteekateeka ey'olw'omukaaga kuba Mukama bw'atyo bwe yageze era tugenda kubaayo wadde bino byonna biri bwe biti ewaawo.